Mbaniriza mwebale nnyo kubanga mutuwagidde ebbanga ddene. Yenze Kankaka owa TM Online Television. Kankaka kyendeese olunaku olwaleero kasooke ntereze empapula zino. Abeereze empapula zino ebyembi bisekerwa. Omanyi bulijjo tubawa stories, tubawa analysis ya Joseph Tamale Mirundi n'abalala nga mulowooza nti oba abasajja kiki, tetubawa bujulizi. Kyenkutte gwe mugugu gw'obujulizi nga guli mu mpapula ogwa story y'olunaku olwaleero ni muguorganizinga bulungi kuba biwanvuwanvu ne mujja kubitegeera. Kale kikyendeesa olunaku olwaleero. Wiiki eno musiibye mawulire ga musajja yeesudde mu jjulume ne yeesuula eddalu n'atta omuntu n'akwata omutwe gw'omuntu n'aguteeka mu kibokisi bw'agutwalira sipiika Rebecca Kadaga ku palamenti ng'ekirabo mbu yagulapinza agumutwalire ng'ekirabo. Kyewuunyisa atanalaba story eyo baasoosa ogiwulira wano, genda mu media houses endala ojja kuba ogigoberera ogifune. Kiki ekindeese? Vidiyo eno ngikoledde mu bugubi bannange, sigikoze mu mbeera nnungi, ngikoze amasannyalaze gavaako, ngikoze nga buli lwe njagala okugibatuusaako emabega mpuguka n'enkola birala kuba nagikwata emyezi 3 emabega. Naye nalemesebwa amaanyi ge simanyi mu kugikola ge ngenda okubabuulira olwaleero. Nakati nkukakasa nga nkulayirya wallahi sirimba. Programu eno nayagadde ngibakolere naye okuva lwe nayagadde ogikola wengikolera amasannyalaze gaavuddeko. Mpaka lwe njagadde ogikola ne ngiteeka ku generator. Ngikoledde ku generator. Ki ekindeesezza programu ate gye nali nagaana okuwa abantu? Waliwo omwami ayitibwa Abdul Kabiriti Kawuza. Abdul Kabiriti Kawuza ono nno nga musajja mu Tanzania. Abdul Kabiriti Kawuza mu Tanzania amaze okuyingira eggwanga. Ayingidde eggwanga atazze munyiivu. Si munyiivu wabula munyiivu nnyo. Abdul Kabiriti ki ekimuleese? Ebiwandiiko byenkutte bino saako de video gy'ogenda okulaba yegenda okunnyonnyola byonna, naye nange kantandike ngikuweeko preamble osooka ogitegeere awo ffenna tube nga tutambulira wamu. Abdul Kabiriti Kawuza musajja mu Tanzania omulogo. Omulogo ono agamba nti mulogo wa Museveni. Omulogo wa Museveni ayingidde eggwanga nga munyiivu era n'abaako okulayira kwateekawo kwe ngenda okubalaga ku vidiyo eno, n'abaako okulayira kwateekawo. Abdul Kabiriti agamba mu biwandiiko saako ne mu bigambo ebiwandiiko mbirina ebiprovinga kyayogerako, simanyi ffenna tugenda bigattira wamu, nti mulogo wa President Museveni n'ekibiina kya NRM. Abdul Kabiriti ono agamba nti abadde abayamba okuwangula obululu ng'aloga akalulu. Wamala okalogera Museveni n'ayitawo, olwo n'akwata bamemba ba palamenti ba NRM n'abalogera buli omu n'asobola okuwangula constituency, era nga kino abadde ayina ssente z'akikolera. Kaakati azakikola ebbanga ng'era ayina akasente kaafuna, era abantu ab'enjawulo abagenda okubawa mu biwandiiko bino by'owulira bino abazze bakola ku ekyo. Ku luno mafiya yamubba ssente ye. Waliwo mafiya oba muntu oba mafiya oba ani oba NRM yagaana buganyi musasula, baagaana okumusasula akasente ke. Abdul Kabiriti bwazze munyiivu mu ggwanga. Kakati Abdul Kabiriti ono bw'owulira story ye, Kabiriti akugamba nti nno abasajja ba NRM bamunyaga ssente ze ennyingi z'ogenda okuwulira, era nga bamala okuzimunyaga tebazimusasula ne bamutoosinga. Kati yeerayiridde nti buli eyalya ku kasente ke, buli eyakwata ku ssente za Kabiriti, buli gwe yakolera ne batamuwa ssente ze. Bw'oteeyambula bantu kulaba ekyo yagambye ayina bwe yayogedde. Kasooke kubbireko katono kwa Abdul Kabiriti ng'awera ndyoke ndeeta ebiwandiiko bino ku kye yagambye ku buli yamubba. Kansooke nkuteereko ka vidiyo kano nkugiremu katono mukali awo tubeere nga tutambula n'ebiwandiiko bino. Kyangu ensi yona kumulaba. Kyangu ekyo. Naye byali bifo biri lwaki tebavaamu ebikolebwa bivamu oba tebakunyaga? Ebifo bagenda kubivaamu.
bagenda kubivaamu tiwali alabirawo bagenda kubivaamu bulungi nnyo. Oyo gw'owulidde ye Abdul Kabiriti era gw'olabye. Kakati kambatandikire wano. Abdul Kabiriti agamba nti musajja mu Tanzania omulogo azaalogera President Museveni ne banne bwe bafuga eggwanga lino ng'abalogera akalulu ne basobola okuba nga bayitamu. Abdul Kabiriti agamba nti omulimu guno yagutandika ku mirembe gy'omugenzi Basoga Nsaadu. Mu kiwandiiko kino ekisooka kiraga nti Basoga Nsaadu ye yamuleeta okuba nga atandika ng'akola emirimu gino egy'obulogo okulogera NRM akalulu ne basobola okuba nga bakawangula. Ebbaluwa eno gye mbalaga esooka Office of the President kuliko erinnya eryo eriko ne reference gyosobola okusoma MOI oba A/MISC/3 mu Gwokunanga 2022 mu Gwokunanga 2022. To whom it may concern, this is to acknowledge that I gave some work to Mr. Abdul Kabiriti, and he did it to the best of my satisfaction. And he successfully did it to the best of my satisfaction. However, we have not paid for his services. Best regards, Basoga Nsaadu, Minister of State for Information. Yebaluwa esooka. Abdul Kabiriti alina obujulizi nti mu 2022 akalulu kaali ka 21 akalulu kaali ka 21 yajja mu Uganda n'alogera Museveni akalulu awangule saako ne bannaabe ne bawangula. Era Basoga Nsaadu akonfaminga mu bbaluwa eno nti tebaamusasula, baali tebannaba kumusasula n'awandiika ebbaluwa. Abdul Kabiriti mu ddoboozi lyaŋŋamba nti zino ssente ez'okuloga akalulu ka 21 kano baamala ne bazimuwa, naye ssente ziba mmeka ze bamuwa? Katugende mu maaso. Ekiwandiiko kino kyolaba kiriko eno headed paper ya National Resistance Movement NRM, National Campaign Task Force, mwaka kino kya 2005 22 December 2005. The chairperson whatever Kampala volunteer campaigners/mobilizers. The persons named below have expressed strong interest in campaigning for the NRM and its candidates. In 2006 general elections. Dr. Kabiriti n'akomawo okuba ng'aloga akalulu era ng'asasuddwa. Wano mu 2001 yasasulwa. Eno bbaluwa eraga yakomawo mu 2006 n'aloga akalulu. The Office of the Secretary General Administration and Mobilization Committee is pleased to request you to utilize his service, her or their enthusiasm and commitment in the area of responsibility. K. David Mafari, Office of the Secretary General, by 2025. Abdul Kabiriti yakomawo n'aloga akalulu. Nkuwa bujulizi ndyoke nkuwa obunyivu bwa Abdul Kabiriti. Ekyo nakyo nkitadde ku bbali. 2026 ndowooza eno 2005 azze ayingidde mu ggwanga okumukwasa emirimu. Eno bbaluwa ya 2026 28 ogwokubiri 2026 eriko National Resistance Movement headed paper National Campaign Task Force. Ensonga read Mr. Kabiriti Kauza MV registration number eyeyeyo. We write to inform you that the above mentioned person is on special operations under this office. Which office? The office that was occupied by Moses Chizige by then, Office of the Secretary General. We write to inform you that the above mentioned person is on special operations under this office. He is operating in several parts of the country. Any assistance rendered to him will be most highly appreciated. N'ateekako omukono gwe gwennyini saako ne stamp y'ekibiina ky'NRM Moses Kizige, Office of the Secretary General 2006 ne bamuwa emirimu agende buli district aloga akalulu. Eno ebbaluwa ngitadde awo. Kaakati tuyina ebbaluwa eno nayo Abdul Kabiriti gy'agamba mbawa bujulizi obunyiivu bwa Kabiriti wa bujje. Mu 2006 yabalogera akalulu nako ne bakawangula era baamusasula obunyiivu abujjeewa.
Abdul Kabiriti National Resistance Movement ekifaananyi kino kyemulaba photocopy ekifaananyi kyemulaba awo ye musajja ow'enkofiira engazi omusajja ow'enkofiira ennene. For Peace Unity and Transformation, Mr. Kabiriti Abdul appointment as an NRM campaign agent bamuwa omulimo baagumuwadde kamala okulaba 26 wano bamaze okuwandiika mu kino inform the special operations ani yamuwa omulimo ye muntu gwe mulaba wana asayininze ku bbaluwa eno Museveni nyinimu yennyini ow'ekibiina kye NRM national chairman. In accordance with the NRM Constitution, the Presidential Elections Act of 2005, the Parliamentary Elections Act of 2005 and the Local Government Act, you are hereby appointed as an NRM campaign agent in the capacity of a general mobilizer. Amufulira ekigambo ky'oluzungu omulogo mu NRM ayitibwa general mobilizer. You are authorized to hold consultative meetings with other agents to campaign for me and other social and other official NRM candidates in the forthcoming national elections. In carrying this assignment, you are enjoined to observe the laws of the Republic of Uganda. Your basis for mobilization will be the NRM Elections Manifesto 2006. I thank you for accepting to be part of the NRM team. Signature. Kanji zooming in. Let me magnify the signature. Magnify the signature. Yoweri Kaguta Museveni, National Chairman, Presidential Candidate Bili Mukaga Museveni yawa Abdul Kabiriti omulimo gwa General Mobilizer gwemmanyi kati nti gutegeeza nti yamuwa omulimo amulogera akalulu. Ekyo kiwandiiko nakyo nkisize ebbali. Abdul Kabiriti bwe yakola yasasulwa tiyasasulwa. Ene still ebbaluwa yeno gyenkutte ya 26 nga 18 ogwokubiri eniri yabadde ya mmeka ya 28 February ndowooza eno yali soose naye kale nayo katugiyitemu. We write to inform you that the above mentioned person is part of our campaign team and moving to several parts of the country doing mobilization. Please accord him an assistance so he can perform the above mentioned tasks. Yours, Kabakumba Labuoni Masiko, chairperson. Those are your task force by then. Amaze okuweebwa omulimo eno y'ebbaluwa eyamukkiriza okutambula buli district ng'agenda aloga akalulu NRM eyitemu. Ebbaluwa eno gy'olaba wano ye yamuwa obuyinza abende nga aloga awo bamusasula akasente Kabiriti n'aloga akalulu NRM n'eyitamu ba MP ne beeyagala n'abali mu ntebe bonna ne beeyagala. Kakati nga 25 February awo nambuuseewo njagala kubanguyiza video eno ate ngende ku video ya Kabiriti mu 2010 mu 2010 nga 25 January Abdul Kabiriti yakomawo eri ebadde 26 buli kisanja aloga n'akomawo ne muwangula akalulu ne mumuwaka akasente ke muwadde kati akomyewo nga munyiivu simanyi oba muddako nga 25 January 2010 to whom it may concern Mr. Kabiriti Kauza. This is to introduce to you the above mentioned person who is on special operations in the NRM campaigns. Please allow him to perform his tasks. Any assistance rendered to him will be highly appreciated. Kind regards, Dr. Hassan Waswagali Wango, a number is Simu Kweri, Director for Mobilization Recruitment and Cadre Development NRM Secretariat. Biri kumi nga 25 bamuwadde ebbaluwa akomewo atandike emirimu gy'okuloga akalulu 2010 awo nakambuukewo 2010. Mu 2002 tuli mu 2 mmeka tuli mu 2 abiri akalulu akasome kali 2 kali tutambule. Mu 2013 era ebadde ya 2010. Right Honorable Speaker of Parliament, the Parliament of Uganda. This letter is dated 23rd May 2013. It has a stamp of the office of the Speaker. It was received Parliament of Uganda. Mr. Abdul Kabiriti, 2013, requests to meet the President. I acknowledge receipt of your letter. The reference of the letter is there. That was dated 13th March 2013. In which we forwarded documents of Mr. Kabiriti to his Excellency the President. Ebiwandiiko byaforwardingibwa ebiwandiiko by'omulogo byaweerezebwa to his Excellency the President. Please be informed that His Excellency the President's attention will be drawn to the contents of the letter and response will be communicated to Mr. Kabiriti. Mary Majo, Mrs. Principal Private Secretary to the President.
nga 13 Maachi ndowooza yeno gye badde boogerako wali yeeno nga 13 Maachi 2013 the principal private secretary to His Excellency the President State House Abdul Kabiriti's request to meet the President. Speaker Rebecca Kadaga awandiika ebbaluwa eno n'agiweereza principal private secretary ng'amugamba, I have been approached by the above referenced requesting to meet His Excellency the President Kabiriti. He is an ardent supporter of the NRM party who has been a mobilizer for the party during the last 3 elections. 2013 obululu bwa mirundi 3 obuwedde abadde mobilizer ntegeeza omulogo abadde aloga akalulu kiveeyo bulungi. Rebecca Kadaga yasayininga. Speaker of Parliament yene ebbaluwa ebadde eyogerwako mweri gyensomye nga Abdul Kabiriti ayagala okulaba President Museveni yene gye baawandiika yayita mwani mu speaker yayita mwani mu speaker kale eyebadde 2013 nyine ebbaluwa endala yiino 2016 nga 6 September 2016 Secretary General National Resistance Movement PO Box ebyo byemulaba ensonga Abdul Kabiriti 2016 I write to forward to you a request for clearance of the outstanding payments for Mr. Kabiriti Abdul and others which they worked for during the recently concluded presidential elections of 2016. Abdul Kabiriti ne banne ebbaluwa eno erina okubasasula oluvannyuma lw'okubanga bamaze okukola omulimu gwabwe ogw'akalulu 2016. Please find the letter attached for your consideration. Rebecca Alitwala Kadaga, Speaker wa Parliament, yagisayininzeko ng'aweereza Abdul Kabiriti asasulwa akasente ke. Letter from Abdul Kabiriti is enclosed. Yateekebwako kuno gye yabeera ng'awandiika 2016. Mugenda kumanya lwaki so omu yekka emitwe tegigenda kutwalirwa omu yekka. Ndowooza funa akapeni n'olupapula wandiike. Kale ekyo nakyo kitadde wali. Zooming in, fast forward 2018 23rd August 2018 Mr. Galiwango onono gwe bawandiikira NRM Secretariat non-payment of Mr. Abdul Kabiriti tetumusasudde mu 2018 pakati akalulu kano ketulimu kaali ka 2016 2016 wano we wavudde obuzibu. Bassebo ne bannyabo Abdul Kabiriti yakola emirimu ezyaleeta President Museveni ne banne bwe bafuga eggwanga lino mu ntebe. Amala okubalogera akalulu bagaana okumusasula. Akolera mmeka? Kabuyi Kabiriti mu bbaluwa eno mwebiri. Amala okukola emirimu waliwo eyabba ssente ze z'akolera emirimu obulijjo gye muwulidde mu mpapula zino endala zonna mbadde mbasomera. Amala okukola emirimu nga 23 August 2018 awandiikira Galiwango headed paper eriko Office of the President non-payment of Mr. Kabiriti Abdul, Mr. Abdul Kabiriti. Mr. Abdul Kabiriti was appointed as an NRM campaign agent in the capacity of a general mobilizer in the 2016 general elections. Mr. Kabiriti executed his assignment well, but is facing challenges receiving his payment, which was agreed upon. What is the payment? Kanzuminge wow. Let me zoom the money. Payment which was agreed upon Uganda shillings 2 million per district. Million bili Abdul Kabiriti zalogere NRM buli district. Per district. This amounts to 244 millions z'ababanja ziyabalogera mu kalute bamuwa. The purpose for this letter therefore is to request you to brief me on the arrangement to settle his financial obligations. Omukyala Honorable Esther Mbayo, Minister in charge of the President, yateekako omukono kangu zoominge njaga. Sikuzoominga kangu magnify the signature. That is the signature. Ey'omukyala Esther Mbayo nga benagira situgende ku muko mulala. Eribadde yaddi nga 23 August 2018. Ng'ebbaluwa eyo gye mbawadde tennawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 18 April mwaka 2018 April enebadde ya August naye mu April
Right Honorable Secretary General, NRM Secretary, non-payment for services rendered to the party during 2016 campaigns. Reference is made to the above subject matter. Mr. Abdul Kabiriti petitioned the President of the country of the Republic of Uganda, Kubanda Bakuwa Logo, a coat of arm. Petitioned the President over non-payment of services he claims to have rendered to the party during 2016 campaigns. Mr. Abdul Kabiriti from Tanzania claims that he met you at Chadondo office and you agreed to pay him million bill per district, 2 million shillings per district, which he never received except for the 600,000 he got from Mr. Galiwango, and therefore forwarding his case to you for your management. Mr. Kabiriti can be contacted on those numbers. Temujazira bakanzijewo. Nawe Moleka Mukama, Principal Private Secretary to His Excellency the President, magnifying ewo. Copy lwagiwako Abdul Kabiriti. Moleka Mukama yawandiika Abdul Kabiriti yamala okuloga akalulu tetwamusasula. Kale ndivuddeko ebi nayo gundi njitaddaawo nayo nayo njitaddaawo. Kaakati mu interview gye nayina ne Abdul Kabiriti gye nkoledde ku Bugobe nagina emyezi mingi emabega, era ng'omuntu munnanga alinamu ku nsa alumirirwe eggwanga lye neŋŋamba waayi ebyobulogo bino ebyokuloga akalulu sijja byogera, sijja kansirike tukitwale nti nno abali mu ntebe balokole, oba abali mu ntebe bakatuliki, oba abali mu ntebe basiraamu, oba abali mu ntebe kyekyo kye boogera kye bali kye tulaba bakola ebiseera ebisinga. Ne ŋŋamba bino biyinza okuba nga Abdul Kabiriti alimba, naye kennyini yali aŋŋambye tasooka kubinyiganyigamu awo mpozi nakubira akasimu nga bampadde ssente zange. Interview gy'olaba eno ku vidiyo ye mukulu Abdul Kabiriti nga nnyonnyola ensonga y'obutamusasula. Sijja kujajinga, sijja kubuuza, nalibadde mbuuza nti abagenda mu kyaki n'emiziki ne musaala ate mwe muloga, ekyo nalibadde nkibuuza naye sijja kukibuuza olwa vidiyo eno. Teekako comment katugende mu Abdul Kabiriti kennyini ng'ababuulira kino. Kaakati ng'abantu tannaba kukibabuulira kambabuulire. Abdul Kabiriti yagamba nti omuntu yenna bintu byogera empola eyali akasente ke bino yabiŋŋamba wabweru wa vidiyo nenjagala muteeke mu vidiyo abyogere n'agaana ebimu okubyogera. Yaŋŋamba eyali ako kasente ke konna n'otamusasula ssente ze ze yakolera ne banne bagamba bakola nabo n'emirimu gye yakola mu kaseera ako, you're either going to lose the position or you're going to end up badly. Okay. Ensonga zo tezigenda kuggwa bulungi. Abdul Kabiriti ndowooza ku luno opposition egenda kuba engalo kubanga alayidde n'agamba singa ssente ze tebakuzikwata tebazikwata ne bazimuwa. Yabiŋŋamba bambalayirira, yabiŋŋamba tebazikwata ne bazimuwa, either eyazirya alina kyagenda okukola, ekyo sijja kikubuulira ojja kiraba bulabi. Oba kakati temulowooza nti bye bino byetutandise okulaba, waliwo byetutandise okulaba buli yalinnya mu kkubo, buli yakwata ku bbaluwa, buli yakwata kalulu. Nange mbadde nnemedde okukola vidiyo eno, omwami oyo buli we mbadde ngenda okukola vidiyo nga nsumagira nga neebuuza lwaki. Kakati oyinza njagadde okukola vidiyo amasannyalaze gagenze wenkolera ennaku 2, kati ndi ku generator pulogulamu njagikola, nina okugikola. Kagende butereevu wa mukulu Abdul Kabiriti ku vidiyo eno tusobole okulaba Abdul Kabiriti ye kiki kyagamba. Okay. Nzize wa Muzeeyi Kabiriti, sebo oli otya? Gye tuli sebo. Muli mukyeyo sebo. Bitambula biki? Si bibi. Si birungi n'akamu. Si birungi n'akamu. Amanya mugwanise. Nze bampita Abdul Kabiriti owa TZ. Abdul Kabiriti omu TZ. Okolera wa? Mirimu gye kino? Nze emirimu gya sigikolera wano, nze nzija kujja. Nja mu kitundu nkola, mara kugikola nze nzirayo. Okay. Omaze ebbanga ki ng'emirimu ojja mu Uganda okugikola? Okugikola nagibanza ndowooza kutandika mugenzi Basoga Nsalo ejjukire ebiseera ebyo abantandizi kugikola. Okay. Emirembe gy'abakulu Basoga Nsalo mwaka ki ogwo tokyagujjukira? Sikyagujjukira naye ebiseera ebyo natandikira nkola emirimu ya pulezidenti. Okay. Naye ate mukola emirimu egyo emirimu ki bantu ki abakulu bozza okolerako ku mirimu ng'oggyeko okwagaliza Museveni okubeera ku ntebe? Omugenzi Basoga Nsalo Mukama Katonda mu ekimuro ky'emirembe nakola naye
naye pulezidenti yansasula bulungi esente ze yafa tanaba kunsasula naye yalagira omusajja oyo sinaba kumuwa sente ze naye pulezidenti yazinsasula taamu yoku eddirako nakola bulungi sente zange bazinsasula taamu egyo ya biseera ya maama Mbabazi sente bazimpa bulungi naye taamu eno kino ekisanja kino kitulimu kino kati najja naye gamba batugamba tukumanyi nga mumanyi mutya gamba ninze kabiriti kati bagamba kale utandike otukolere ngenda Kyadondo nsanga Kasule Lumumba aliwo na Richard na mukulu Galyango deputy amudirira si Richard bamwita Richard kati tutuula bambuuza ojja kutukolera ngamba ngenda kukola sikukolera mmwe nze nkolera muzeeyi niwemanyi emirimu gya muzeeyi ngenda kugikola nzikiriza kukola tuteesa gamba kale tandika tukola emirimu gyaffe tugikola bulungi Kasule Lumumba nkwasa mukulu Galyango gamba Galyango mbamumaliriza ajja kusasula byoyagala byo ajja kusasula olunaku olwo bakwate emitwalo 6 gyokka bagimpa iri kugula okutuyamba n'abandi na kukomawo bagamba abakuti bana bakujja tuddayo kati ddayo TZ ife malayo mwezi akiri omwezi gumu n'ekitundu tunja kuwa sente zo nkomawo Kasule Lumumba bagamba tunaba kufuna sente ebintu ng'ebyo bantambuza ngamba abantu bano ndowooza balabika kunsumbuwa gamba kati nye emirimu ya muzeeyi nagikola bulungi nagimaliriza bulungi ngabete ne tabu naye sente zange bazigaanira bampako 6 naye buli disitulikiti nabagamba nze ngikolere miliyoni 2 buli disitulikiti egi emu ngikolere okusobola nare mu kuwangula nakyamugisa Mukama Katonda yatuukiriza twawangula naye ate bwe mwawangula mwakola gwetewasasula sirasasula baagaana kunsasula abola bandaba nkaaduyi gamba aduyi bandaba ng'omuntu ng'omulabe oba okubira omuntu simu agijjako okubira oli agijjako okubira oli agijjako gamba kati nkole ki saavisi bazisiima ng'omuntu kuba naddamu kubalaba kumaliriza mirimu gamba mirimu mirungi nafuuka mulabe ani gwe kikwatako kusasula ndowooza gwe twaligambidde eddala ekiba gwe kikwatako n'akusasula kubanga nze mwenyine ayampa omulimu ni Kasule Lumumba yankwasa Galyango bamumaliriza akusasule emirimu gino oba ogikola otya era byakyama nnyo nti okujja eggwanga ogikole gisobole okutuukirira ogikola otya nze omanyi nkwewuunya emirimu egyo okugikola effe tulina engeri eyi tugikolamu mubeeranga gwe wekka obanga ttiimu mbandina abantu naye mbandina ebintu bikukozesa emirimu egyo tekolwa muntu na mikono bwoti naye mbandina ebyokukozesa emirimu egyo mbandina mbanze kutuuka ku butaka nze ngisetinga bunkumanyi nsetinga bumanyi emirimu etuukirira nga muzeeyi mwenyine pulezidenti nze mwagala nnyo kubanga nze yansasula sente zange ez'amabega mwenyine oyo mwagala oyo mwagala n'essaawa zino mwagalira ddala ayitemu
nakati omuwagira muwagira buwagira nedda nze kirungi ekimulabamu kyogera ekyo nze kimwagalira emirimu eginakola egyemabega yansasula bulungi sina tabu naye nebyansasula byangasa twali kubidde omulanga omuntu yenna ntimugamba nti waayi omulundi guno tunafuna invitation tunafuna muntu kuyita kukola mirimu gya muzeeyi bali abanakoze nabo tebasobola kumpita olw'ensonga mbabanja mbakubira amasimu bekweka bwekweka badde manyi nti ne kuluno bakuyisa okola oba tebannaba kubanga sinabakulaba muntu wampita kitegeeza tuba tubanja ziri endala ezo naye muzeeyi nze mwagala mwagala nga ye muzeeyi singa bakusasula naddamu nokola emirimu nagamba muzeeyi mwagala okufa obufe ekyo katubeere nga tukiwummuzaamu waliwo emirimu emirala gyewayagadde okolera eggwanga lino tugyogereko najjo gigendere ku ntambi luno omuntu amanye nti emirimu gino atuukiridde muzeeyi Kabiligi asobola okugikola emirimu emirala enjagala kukola n'ensi kutereera ensi okutereera ebeere bulungi abantu baleke kulwanagana gamba bingi ebirimu emirembe niyo njagala mu ggwanga ekintu ayagala ntalo nze mwenyini njagala ne bizinesi abantu zitambule bakole bizinesi twali ekitutakola tikiriiwo tugezaako katonda aba ayagadde tukola ng'oggyeko okubanja naye kati omuntu akwesiga atya nga naawe b'obanja baakunyaga ekyo kyokunyaga kubanga ekyo nsobola mirimu gyange kugyonoona olw'ensonga omuntu oba ogamba kankole bwe nti omuntu ensi yo neemulabe awo bankola ndi mu nsobi oba kyangu ensi yo nakumulaba kyangu ekyo naye byali bifo biri lwaki tebavaamu ebikolebwa bivamu oba tebakunyaga ebifo bagenda kubivaamu singa tebakusasula bagenda kubivaamu tiwali alabeerawo bagenda kubivaamu bulungi nnyo era singa ensonga zino tebazikolako bagenda kubivaamu bwebazikolako nemukaanya tutegeregana ng'abantu kirungi Kabiligi emboozi yo yagadde tutegeregana naye kiba ekitobataana bakumpa sente zange mbakole empewo bajja kukola empewo byafuse bya sayansi biyinza okuba tekyabisobola ebiki kati bya sayansi ebiki bagambye kati ebya korona byokafuse ka sayansi naye kati awo tutagendayoko kale muzeeyi neyanziza nnyo okwogerako naawe ndowooza kandabeko ku kiwandiiko twongere okukakasa omukulembeze ogwawe kyawandiikibwa ese okoleke kino kyekiwandiiko kyebasoose okukuwa ekiwandiiko kino nawandiika ebbaluwa nze mwenyine nawandiika eyinyi bagamba gibatwalire nanti ngamba kyebasoose okuwa ekiwandiiko oba wawandiika wabatuukira dala ne bakuweerera nabatuukira twayogera ngaomuntu nze ndina ebyadda ndina byonna buli taamu byonna buli taamu oyinza okolerako emirimu kale kino kansooke tolaba aliwo tiwaliwo ekigambo mobilize waliwo ekigambo general mobilize kyekyo yensonga nkulu kyaddi mwaka kyo mwaka guno mmeka
weguli awo mu biseera bya mbabazi ekyokusooka sikyo ekisonga nkulu nozaawo okakasa eno ye kaadi nze kabiri gyayogirako ey'omulimu guno gwe yakola appointment as an NRM campaign agent sayiningibwako ssenkaggale w'ekibiina naye emirimu gya mobilization nze kabiri tejuzifaanana mobilization kati awo ffe tukiyita mobilization emirimu gyange sobola niko tugiyita osobola okirondoola kino osobola kugenda kuba kampeyini ng'abalala kano nkalabi kamazeewo naye ng'okuuma ebiwandiika okukuumira ddala ebiwandiiko aka 26 amavini ezakyo candidate 26 era muzeeyi ajja kukalabikanga teriwo ddala kugamba nti muzeeyi Kasirye yabadde akola ki aba yabadde alika kati kene kuyimba nko kamazeeyo ako kamazeeyo ako tukamazeeyo nzolooza nina bitono natani wakampa biseera biri naye akatukateekako okaleke kubanga kemirimu gyenyini watwagala akunsonga nkulu kubanga nobogenda wakulize nti omuntu akutegeere oli muntu ki kakulu kuba kajjirayo ddala omulamwa gwennyini era kyakinkoze bubi okwerabira ekirabo